Abalungi abaagalwa nga nsanyusa obbalaba, nsanyusa obbalaba. Mukama yeebale kubandeetera, Mukama yeebale bakuuma nga bulijjo mwebaza okubakuuma ate nange okunkuuma. Simanyi oba volume yeeyo. Okay. Kansuubire Mukama abakuumye bulungi bamikwano. Bw'otuuka sharinga video obeeko gw'oyita, funa ekitabo ne peeni oteekemu ebyawandiikibwa. Teekamu ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Samwiri ekisooka essuula 2. Osobola okuva ku lunyiriri olusooka, nze navudde ku Lwakusatu, naye osobola okuva ku lusooka. Essuula ogimaleko, erinako essuula 31, nze nakomye ku ya ssuula ya 26. Nga bulijjo tugenda giyitamu. Olw'obudde era sijja kusoma naye ngenda kugyogera wano. Gwe owa Bible yo gendayo kati ogiyitemu, agimanyi wawula okutu ogijjukire. Atagiwulirangako naawe teekayo okutu owulire, naye nga bw'oyita omuntu omulala. Njagala okwongera okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala abashayalinze vidiyo y'eggulo. Mwatambuza vidiyo y'eggulo. Mukama abawa omukisa. Kinzizaamu amaanyi vidiyo yange bw'ejja n'etambula bw'etyo. Information eba etambula, response z'abantu nzifuna. Ng'oli agamba nze mbadde sikugoberera, gwe gusoose okulaba vidiyo yo. Noddamu amaanyi n'omanya nti yes, by'oyogera waliwo gwe biyamba, waliwo abiwulira n'ayambibwa. Ekirala njagala n'okwebaza abo abakwata vidiyo ezo ne bazitemaatemamu obutundutundu ne bazitambuza ku WhatsApp. Waliwo azinsindikiddeko wano. Waliwo abajjamu essaala yokka, mbwe essaala yange ebakolera esembayo eyo. Waliwo abajjamu essaala ne baddamu njirabyeko ku peegi ya Noah Mutwe ng'agamba bannaye nammwe mutandike okusaba, mutandikire awo. Noah Mutwe ye yajjeemu essaala yokka n'addamu n'agipostinga ku peegi ye. So bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala bamikwano okutambuza video message. Mukama abawe omukisa. Mbadde nnyina bengattako wano naye kati abo bamala, then katugende mu maaso n'ekyatuleese. Yes, I just want to welcome you once again. Rita, you're welcome. Vulnerable Mpakasi, Doreen, Aggie, Agnes. Agnes, nsanyusa okulaba. Mami wange yali Agnes. Thank you for coming. Ruth, you're welcome. Juliet, you're welcome. Mama wa Bobby, Rashid, Nagawa, Hassan, Michelle, Esther, Joan, Nisima, you're welcome. Marion, Imran. Bannange mwebale kujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Bingi nnyo ebibadde waka mubirabye. Tubadde Honorable abadde Kamwokya, bibaddeyo mubirabye, naye oli yagejja takyayina. Waliwo abadde mama wa Bobby yakiwandiise nti yagejja takyayina mulyango gwa kkomera mwayinza kuyita. Tewakyali kkomera lyasobola kuyingiramu, olumukwata kumuzza waka. Christine, you're welcome. Mimi Uganda, you're welcome. Alice, you're welcome. So ekyo ekintu kye mulaba okukwata Honorable Kyagulanyi ne bamuzze waka,
bannayuganda ffenna senga Margaret welcome senga tubadde tumanyi oba mbitandikirewa former president wa Uganda Museveni gwe twakubye akalulu akawedde aka January 14 ali ku lugero lw'Abaganda. Olugero lw'Abaganda lugamba bwe luti. Olugero lw'Abaganda, Abaganda balina olugero lugamba nti entungo emu eyiwa ekisero. Oyinza okuba nga weetisse ekibbo ky'entungo, kati entungo neeyiika emu neevaako neegwa, n'okutama okulonda eneeyiise, ekibbo kyonna ne kiyiika. Kati omugezi entungo emu bwegwa ng'ogireka ng'ogenda n'ennyingi ku mutwe osobola ozituusa. President Museveni ayina enkola. Gwe kasita omanya eddembe lyo n'olirwanirira n'olimanya n'amanya nti kati gwogezze gw'omugezeeko nga gwakwesonyiwa nga gwakuleka ngadda ku bangi. Kati Honorable Kyagulanyi ye bwe yategeera constitution n'ategeera eddembe lye n'amanya waava ne waakoma, oyo kati yamuvaako wabula alwana okusigaza ffe abangi. Senga tubadde tumanyi twandibadde tulwana naffe ne tulwanirira eddembe lyaffe, naffe ne tulwanirira eddembe lyaffe, busobola okutuuka ekiseera nga Museveni takyalina muntu munnayuganda gw'ayinza kukwata kuggalira. Senga tuba tusituse ne twerwanirira ne tutegeera eddembe lyaffe ne twerwanirira nti ffe bannannyini nsi. President Museveni yayimira n'agamba nti ye si mukozi waffe, ye akola ekyo yalwanirira era talina gwe yalwanirira, yerwanirira yekka, yalwanirira ekyo kyawulira ky'amanyi era kyakkiririzaamu, talina gwe yagenda kulwanirira. Jjo nazzeemu n'endaba omukyala Mukanjuba, mukyala Njuba simanyi kapiteeni Njuba, oyo omukyala oyo mukyala wa Njuba kuba ye y'omu ku baveterani, naye yakizzeemu ennaku ezo yagambye ye bw'awulira omuntu agamba nti bagenda kulwanirira abantu ye takkaanya naye, agamba bw'ati olw'embeera gye twalimu gye twayitangamu ewaka nga batubonyaabonya, nze nagenda kwerwanirira nze n'abaana bange kubanga siba kugenda kuyingira nsiko, gavumenti y'Obote yali egenda kututta kuba yatunoonya. Nze naddusa baana bange n'abantu bange ne nnyingira ensiko nga nnyingira kwerwanirira. Ne bubeera obujulizi bw'abantu babiri. Bayibuli egamba nti obujulizi obwo bukakatenga bano abantu tebalina gwe bagenda kulwanirira. Museveni yabaliidinga yagamba talina gwe yalwanirira, yalwanirira kyakkiririzaamu ne ideas ze ng'omuntu so singa eggwanga. Kati naye bw'aba yagenda ne yeerwanirira, bannayuganda bwe tunaategeera kye tulina ffe ne tuyimira ne tugenda ne twerwanirira, kisobola okutuuka ekiseera nga Museveni takyasobola kukwata munnayuganda ebyo bya bbira mupango, kubanga kati ajja n'awakwata omuntu bbira mupango n'abakwata n'abatwala n'abakola by'abakola n'abatiisatiisa n'abakomyawo ne mutya n'okwogera bye muyiseemu. Sam Kalega Njuba, yes, oyo omukyala Mukasa Kalega Njuba ye yabyogedde. Bakwata omuntu ne bamutwala ne bamukola bye bamukoze, n'akomawo ne bamubuuza owange kiki ekibaddeyo, n'agamba mundeke ndi bulungi. Babuuza Kibalama oli bulungi? Ndi bulungi. Owekitiibwa Omulamuzi, gwe bw'oba olaba nga ndi bulungi kituufu ndi bulungi. Gwe bw'oba olaba nga ndi bulungi kituufu ndi bulungi. Nga tasobola kwogera wabula ayogerera mu ngero. Bw'olaba nga ndi bulungi kitegeeza gwe mutunuulire olabe ali bulungi oba tali bulungi. Bano bannanga ab'ebuwama omuli ne chairman wange eyalidde LC3 Buwama sub county, ne bw'omubuuze byamutuusibwako okuva mu January tabyogera, okuva mu December tabyogera. Baba tiisatiisa kiva kuki? Bannayuganda butamanya ddembe lyabwe. Mwe Uganda bw'oba ogisitadinze n'ogitunuulira weeva ne weeri, weeri ne weeraga ekaabya amaziga okuggyako nga totutte budde girowoozaako.
Kati njagala nsooke tugende mu economy katono nga sinagenda ku kyawandiikibwa kiri nja kukwata wano obudde mbulaba nja bukwata. Economy ya Uganda bw'oba oyagala ogimanya ogitegeere bulungi teweetaagisa kgenda mu Bank of Uganda olabe waliyo sente mmeka. Teweetaagisa kgenda mu revenue olabe revenue ecollectinga sente zenkana kinedda. Gwe tunuulira Muteebire. Tunuulira Muteebire akutte economy ojja kumanya ekiri mu economy ya Uganda. Bamuleese okumusimanyi mu kakiiko akasunsula bamukwese n'omumukweka kamera tezimulabako. Bamuyisiza na manju ne bamukukusa tewali kumutunulako tewali kumulabako. Akakiiko ne kakomawo ne katugamba byonna biyise. Omubiri munafu naye omutwe muwogi. Omutwe muwogi buli kye tumubuuziza kyonna kizeemu twategese ebibuuzo ebikakali byonna bizeemu. Obwongo bukola naye amaanyi matono. Lwaki temwamutulaze? Kati wabanga basobola okukukweka okulaba ku gavana wa Bank of Uganda. Kati n'ekonomi ye wakati saana kutunulako. Olunaku lumu waliwo saga yali ya mwaka gwa mmeka. Ng'erimu yali saga y'abasajja balaba. Basajja balaba Kiddu Makubuya n'oyo omukyalo oyo Saida Bumba. Essaga y'obutale awo sente ze basasula empitirivu ne babinoonyerezaamu awo ne biyingiramu Muteebire awo Bank of Uganda ne bamuyita mu Parliament ne bamugamba agende mu kakiiko ka Parliament. Muteebire yagamba bw'ati sisobola genda mu Parliament. Parliament sigisabanga ku mulimu. Era sibe bakama bange sisabanga nze sinoonyanga ku mulimu. Ne Uganda terina sente ze nsobola kubba. Bwe ngamba okubba Uganda teyinaamu sente ze nnyinza kubba tezimala. Ekirala nze nsaasira Uganda. Economy ya Uganda eyimiridde ku nze nkootinga bigambo bya Muteebire. Enki economy ya Uganda nze gweyimiriddeko. Bwe nnywa omwenge bwe nebaka ng'economy ya Uganda yeebaka. Bwe nsisimuka n'enzuukuka nga naye ezuukuka. Bwe nnywa omwenge n'entamiira bwe nzunga n'enzira ku kkono nga naye egenda ku kkono. Bwe nzunga n'enzira ku ddyo nga nayo edda ku ddyo. Bwe ngwa ku ttaka nga naye egwa. Bigambo bya Muteebire. Kati olwaleero Muteebire gwe baafubye okulaba nga bakweka kamera yalina economy yaffe. Gwe bw'oba oyagala okulaba Uganda tunuulira Museveni. Gwe bw'oba oyagala okulaba Uganda nga togimanyi gwe tunuulira Museveni bw'afaanana bw'ali bw'atunula eyo ye Uganda. Kati genda ku economy tunuulira Muteebire nga bw'ali eyo ye economy ya Uganda. Awo we tuli ebyo ebintu bibiri byebikulu ennyo ebifuga eggwanga. Kati bannayuganda bwe tutasituka kujja kwerwanako okulaba nga tweddiza Uganda tugiteeke mu mikono emituufu. Museveni alina ensonga lwaki ateekawo Muteebire. Museveni alina ensonga lwaki ateekawo Muteebire. One, nze leka mbaweeko entono okusinziira ku ntegeera yange. Mu Bank of Uganda mulimu emivuyo mingi egikoleddwa ebbanga eriyise. Bwe baleeta omuntu omupya kati n'agizuukusa gijja bakwata nga bakyaliwo. Museveni ayagala Muteebire afiire mu ntebe. Buli kintu kye balizuula mu Bank of Uganda kiteekebwe ku mutwe gwa Muteebire. Kuba ajja kuba afudde. Mujjukira Muteebire we yabeerera omulwadde ne baleeta debate z'abantu be bagenda okuwa gavana bwa Bank of Uganda. Era nekibanga ekiri confirmed nti Muteebire bamuggyeko bwa gavana bwa naye nekisigala on pending nga balinda Muteebire guggwemu bamuziike
balyoke balonde gavana wa Bank of Uganda. Kati tebasobola teekawo mulala nga Mutebire waali omwala ajja bizuula bakwate Mutebire agende mu kooti abyogere bizinge bitambule biddeyo bikwate oli nannyini mivuyo kuba nabagamba twali muvuyo guli Uganda nga Museveni si yagulimu tekiriyo tebakikulimba netiwaka yange simanyi kikyeri owulira bijja kumala bitambule biddeyo eri wa Museveni tewali muvuyo guli Uganda nga tegulimu Museveni oba mu byobulamu oba mu byenjigiriza oba mu byenfuna oba mu byobufuzi oba mu byennono oba mu gwe byonna byo oba mu byemizannyo gwe buli wolaba omuvuyo abeera Museveni. Kati eyo y'ensonga lwaki Mutebire tasobola kuvaawo awo. Kati gwe ayagala okumanya Uganda oyitaawo. Olwaliro nina ebintu bingi nnyo byendeese ebya Honorable Kyagulanyi ndowooza ne bwe sibyogereko nnyo mwenna mubirabye ali waka tubuulidde kiki ekiddako ebbaluwa bagitutte anti omumanyi ye nabagamba Honorable Kyagulanyi yasoma Museveni n'amumalayo balobedde ku ye wano kudda mu kumunoonya ng'ebbaluwa Zedriga yagitutte so kati katulinde Zedriga gy'agenze oba gituusizza rono naye nga byebyo ebibaddewo naye leero kyembaleetedde njagala kwongera okubuulira bannayuganda njagala mutambuze vidiyo eno mwabaliko mutegeeze n'abalala nti bannayuganda bwe tutasituka kwerwanako Uganda yaffe egenda kutugendako. Situation eri Uganda njibaleetedde mu Bible mu kyawandiikibwa ekyo kye mbagambye ekiri mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 30. Dawudi kyamutuukako Abayisirayiri kyabatuukako abasajja bajja ne babawamba ne bazingako ekitundu ne batwala abantu ab'ekitundu ekyo. Dawudi ye yali kabaka ye yali akulembera ekitundu ekyo. Abantu ne bajja Abameriki ne bajja ne babasalako mu drone. Dawudi teyaliiwo. Bible egamba ne batwala abakazi ne batwala abaana ne batwala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abato n'abakulu. Bible egamba ne bawamba n'ebintu byonna ne babitwala ne bakola omunyago. Bible eguyita munyago byonna Abameriki ne babiwamba ne babitwala. Dawudi yali alina ku lutalo gye yali agenze naye ng'alina ebimusumbuwa alina bye yagenzeeko. Dawudi yagenda okudda ng'ekibuga ng'abantu baabawambye drone z'abatutte. Agendo abeera ali awo ne bamuleetera lipooti nti ebiwamba baawambye bwe bati egindi baawambye bwe bati ne Masaka ekiriyo kifumba mutuku mukono kisusse ne waffe n'omulambo gwagudde. Neno Bible egamba nti tebattawo omuntu n'omu naye bonna baabawamba ne babatwala. Bible egamba nti ne bakaaba. Dawudi n'atema omulanga omunene. Abantu bonna abaali bazze ne Dawudi n'abatonotono abaasigalawo. Bible egamba nti ne bakaaba ne batuuka n'okuba nga tebakyalinamu ndasi ziyimirira. Njagala tugende empola essuula eno nkugambye ennyina ennyirira 26 ze njagala okwogerako naye waakiri tunaagirako naye nga buli kimu tukitegedde. Bwe bakaaba Dawudi bw'akaaba nga bwe mwalaba Honorable Kyagulanyi lwe ya breakinga nga ku lwa Frank nga Frank afudde nti yakaaba ng'omuntu yakaaba naye n'agamba tugume twenyweze tutambule tugende mu maaso. Dawudi kyamutuukako Bible egamba nti Dawudi n'abantu be ne bakaaba ne baggwamu n'endasa eziyimirira ne batuula ne wansi n'okutuula n'okubalema ne beebaka n'okwebaka ku ttaka ne bakaaba olw'abantu baabwe abawambiddwa. Bannayuganda eyo y'embeera gye tulimu nti Dawudi waffe ayinza naye okutuuka n'abanga aweddemu amaanyi waliwo we tutuuse naye n'akutuka n'akaaba. Bannayuganda mwenna ne mukaaba mwenna ne mukutuka ffenna ne tuggwamu amaanyi
n'okuziika ne tuziika naye kiki ekyaddako oluvannyuma nga bakaabye. Bayibuli egamba bwe baamala okukaaba, omanyi n'okukaaba olumu kukuyambako nti omuntu bw'okaaba wabaawo ekintu ky'owulira ku mutima bw'okikaaba ne kifuluma, then bw'omala okukaaba then n'oguma. Nze dda nali nina obusungu bungi nnyo obw'engeri gye nanaagira, ng'ate omuzadde akukuba n'agamba gamire, nkugambe gamire, tofugumira wano. Kati obusungu ne bukukwata, ekintu oyagala okikaabe, tolina ky'onoomukola, ate akugambye gamire, buli lw'okolako bw'oti n'akukuba gamire, nga nnyinza okumalako olunaku lumanya osiba amaziga, kuba ekintu kiri ekiri ku mutima kikyali oyagala okifulumye ate akuganya okifulumya. Kati olumu omuntu bw'akaaba wabaawo ekimuva ku mutima. Kati okukaaba kya buntu, okubureekinga kya buntu, naye ekikulu kwe kuddamu ne wezzaawo n'otambula. Bannayuganda bonna bakkiriza nti baagala enkyukakyuka. Bannayuganda bonna bakaabye, amaziga bagakaabye, ne bakutuka ne baggwamu n'endasi nga Bayibuli bw'egamba. Naye Bayibuli egamba bw'eti, in fact Bayibuli egamba nti bwe baakaaba kati ne bakyuka ate ne batunuulira Dawudi omukulu waabwe. Bayibuli egamba ne baagala n'omukuba amayinja, ne bamubuuza Dawudi kati kiki ekiddako? Kiki ekiddako bw'oba ogaanye ffe tugenda kukuba amayinja tubuulire ekiddako? Nga bw'olaba bwe kibadde nga abantu bajja wa Honorable Kyagulanyi bamugamba kiki ekiddako, tubuulire ekiddako. Bino bye mbasomera biri mu Bayibuli. Kyova olaba njagala ne mbaleetera ekyawandiikibwa. Gwe bwe mba nga mbinnyonnyodde bubi, nkubire oŋŋambe nti bye waayogedde si bye byabadde mu kyawandiikibwa. Omanyi waliwo abantu abamu, waliwo abasumba abujja, n'asoma ekyawandiikibwa n'annyonnyola byala jjo nawuliddeko nga, era njagala okwebaza ku Pastor Serwadda leero. Pastor Serwadda yabuuliriddeko ku bugingo, yamugambye naye kasajja ggwe yogerako ku kigambo, va ku bigambo, buli kimu okibuukira, obuukira kino n'obuukira kiri n'obuukira kiri, gwe buli kimu gw'okyogerako. Ekkanisa gisomese ku kigambo kya Katonda, yogera ku kigambo kya Katonda. Gwe gwamanye obugaali, gwamanye wirubaalo, gwamanye emmotoka, gwamanye emmeeri, gwamanye ennyonyi. Abantu babuulireko ku kigambo ekibatwala mu maaso. Neŋŋamba bannange Serwadda weebale nnyo bannange. Kakati nze njagala nkusomere ekyawandiikibwa, nkikunnyonnyole, ogende naawe okyesomere, olabe ogambe nti naye ono omulenzi yatulimbye oba yatubuulidde mazima. Abantu ne baagala okukuba Dawudi nga bamubuuza kiki ekiddako. Kiki ekiddako Dawudi kati essaawa zino? Ndi mu kyawandiikibwa nsoma. Bayibuli egamba nti Dawudi n'agumira ku Katonda. N'agamba kati ekijja kijje, n'agenda ewa kabona n'amugamba, kabona sooka ompe ekkanzu eyo. N'afukamira n'asaba n'abuuza Mukama, Mukama ŋŋende bano abantu ŋŋende bwe mbagoba n'abasanga, kuba kyali kiyiseeko ennaku. Mukama mbalumbe n'abasanga, onoobagabula mu mukono gwange ntiye. Dawudi n'abagamba tugende. Kati wulira, Bayibuli egamba bw'eti, ntuuse ku lunyiriri lwa 9 nno. Ndi ku lunyiriri lwa 9. Bayibuli egamba nti ne basituka abasajja ne beegatta ku Dawudi, ne basituka ne bagamba tugende tubagoberere, tubasuuze abantu baffe n'ebintu byaffe. Bayibuli eno okumanya nenkanya yatuwa n'ennamba gye yasituka abantu abasituka okugoberera Dawudi. Bayibuli egamba nti yasituka n'abasajja 600 ne beegatta ku Dawudi ne batambula ne bagamba tetujja kukkiriza jjoogo lya kuwamba bantu baffe. Abasajja 600 ne basituka ne batambula ne bagamba kati ekijja kijje, balina okutuwa abantu baffe. Waakiri naffe tufe, naye abantu baffe tulina okubafuna. Bayibuli egamba nti okumanya baali bawambye, bawamba ne bakakabaka, bawamba ne baka Dawudi 2 ne babatwalirako. Bayibuli egamba abasajja 600 ne basituka ne batambula ne bagenda. Naye baali mu kkubo nga batambula bagenda. Bayibuli egamba ne batuuka ku kagga akamu, akagga bakayita batya, ojja somayo. Bwe batuuka ku kagga
nga bagenda bagira bwe bati bwe ba discussinga bwe bakola bwe bati abasajja 200 ne batya abasajja 200 ne batya Daudi n'abagamba banga mutidde mu musigale wano abasimbula olukaaga 200 ne bitya Daudi n'asigaza abasajja 4,000 amini ebyo 4,000 600 minus 200 400 n'asigaza abantu 400 ne batambula ne bagenda kati mbuuza mu Uganda bannayuganda temusobola wakiri kukkiriza ne mubeera ku basajja olukaaga Uganda tetusobola kufunayo abasajja lukaaga abasobola okukkiriza ne musituka ne mutambula ne mugenda wakiri 200 ne bisigala ku kagga kubanga bwe basituka ne batambula ne bagenda olukaaga 200 bwe byasigala ebina byangagamba tetudda mabega katugende mu maaso kati bannayuganda wano we bali bangi baagala buli muntu gw'okubira agamba munnange kyekyo munnange twagala munnange tugenda tugezaako katugire bwe tuti nange nabadde nninze nagenza oyingiza ebintu nga Honorable Kyagulanyi ayiseewo nagenza okusitulawo emmali yange ku street ngitwale ngitereke mu store nagenza okudda nga ayiseewo nagenza okwambuka okutuuka nga bamukutte waliwo n'omuntu yaŋŋambye bw'ati ekizibu Honorable Kyagulanyi mmodo y'okwekalakasa gy'atuleetedde enzibu tetugitegeera fe atuleke twokye ebipiira atuleke tubulookinga amakubo senga yabadde tatugambye bino simanyi peaceful jjo babadde tebasobola mutujjako kubanga kyatulumye nnyo okukwata Honorable Kyagulanyi omutujjako mutwala nga weetuli naye twabadde tulwana ne tujjukira nti yatugambye peaceful tetulina kulwana nze nabadde nkutta omusirikale n'okumuta ne mmuta naye nabadde njagala nfe n'omuntu Honorable Kyagulanyi atuleke tufaafagane n'abasajja bano ife peaceful tetubitegeera tetubisobola Bible egamba abasajja lukaaga ne basituka ne batambula ne bagenda ne Daudi bwe batuuka mu kkubo 200 ne bigamba nedda bannange Daudi n'abagamba fine tetugenda kugenda na muntu atidde mwe musigale wano tugenda basanga Bible egamba ne batambula ne bagenda 400 ne batambula ne bagenda bwe baamalirira nga batambudde bagenze eyo gye basanga eyabayamba mu video y'olwaleero mbagambye bannayuganda ffe bwe tutasooka kusituka kugenda bwe tutasooka kusituka kulwanirira nsi yaffe kulwanirira be batuwambyeko tetugenda kufuna batuyambako Daudi okufuna omuntu amuyambako yamusanga mu kkubo nga Daudi atambudde ye basazeewo bagende mu butono bwabwe bwe baali olw'okuba baali bamalirivu eyabayamba bamusanga eyo ekyewuunyisa neyabayamba yali mu Misiri bwe twogera ku Isirayiri ne Misiri kyetwogerako mukimanyi abo kimanyi babeera balabe n'abalabe naye ku luno nabo basooka ne bamusanga nga naye mu Misiri mukama we yamusudde eyo amaze ennaku 2 nga talya y'omu ku baali ku munyago guli ogw'okunyaga abantu beewa Daudi kakati ate bw'atuuka mu kkubo akyankalana ne mukama we n'amusuula ku kkubo n'amala ennaku 2 nga talya tanywa ne bamusanga Daudi ne basooka ne bamuwa ku kyokulya ne bamuwa ku kyokunywa Bible egamba ne bamuwa ne ku fruits n'alyako omuzabbibu bwe yamala okulya Daudi omusajja n'addamu amaanyi Daudi n'amubuuza wange gwani n'agamba nze ndi mulenzi mu Misiri Daudi n'amubuuza olina ky'omanyi ku kino n'amugamba nkimanyi naye mukama wange bw'amanya nti nze nkugambye banze nkututajja kunzita ndayirira nti togenda kumpaayo
ko Dawudi sigenda kuwaayo ngenda kukuuma namugamba tugende nkutwale nkulagirire we bali okitegedde Dawudi senga baatyo okutambula okusituka okutambula okugenda leero nzize kusomesa Bible and politics senga baatyo okutambula okugenda okubayamba tebandi mufunye bwe baatuuka mu kkubo eyo gye baamusanga ne batambula Bible egamba ne basituka n'abatwala nga bamaze omuwa ekyokulya alidde anywedde azzeemu amaanyi n'abatwala mu kampu mwennyini gye baali bakwesa abantu ba Dawudi ne bakola omulimu ogw'amaanyi Bible egamba bonna yabakomyawo nga bwe baali ne bye baali batutte ne bwe baali nga batutte empisa eso n'omukeeka Dawudi yagikomyawo soma Bible some ekyawandiikibwa byonna Dawudi yabikomyawo abaana bonna yabakomyawo abaali bawambiddwa abakazi yabakomyawo abaali bawambiddwa abasajja yabakomyawo abaali bawambiddwa Museveni si yasoose okuwamba abantu nkugambye ne mu Bible baabawamba naye abantu baabwe baabanona kati ekyenjawulo ffe bannayuganda ekikyatulemye kwe kufunayo olukaaga olusituka lutambule lugende ate ne mu olwo olukaaga mulina okubaamu ebinaamalayo kubanga agaboozi gabeerawo awo gangi gwe nno munnaye leero waliwo mbadde nnyina live emu gye ndaba ekamwokya okubibaddewo ekamwokya omusajja abadde agibaddeko mumuwuliriza abadde aweereza mumuwuliriza ne ŋŋamba naye ono kyakola akimanya kyekitegeeza oba kwegamba nga bw'omuwulira tosobola kuva na mu kifo wooli gendayo kulaba maama nnyabo laba emmundu bannange woowe abasajja nga bannange laba ate oba naye bwe badiployinze bannange eno si poliisi eno SFC woowe bannange tufudde erengera emmotoka eno maama nnyabo I'm sorry waliwo ekibaddewo wano so tusaana okubeerako n'abantu abamalirivu kituufu Museveni si yasoose okuwamba abantu gwe soma ekyawandiikibwa kiikyo nkikuwadde soma ekyawandiikibwa nkikuwadde ogenda kulaba nti bino si yabisoose kati kye tulina okukola kwe kumanya bali abaabiyitamu batya Bible egamba Dawudi n'agenda n'abawamba n'abajjako ebintu byabwe yalwana n'ajjayo buli kimu kye baali bawambye n'akikomyawo n'abantu bonna n'abakomyawo Bible egamba n'abajjako n'ebirala naye bwe baali bajja nga bakomawo bagenda okutuuka we baalese bano olukaaga kati bano abaamazeeyo bano abagenza okulwana abaabadde ne Dawudi ne bagamba okugenda tugenda naye guno omunyago bano abasigadde tetugenda bawa tebalina kukwatako buli omu aggyemu omuntu we gwe bamuwambyeko amutwale naye ebirala bye tufunye nga extra tetubikwatako Dawudi n'abagamba nno luno olutalo tetuluwangudde kubaffe ab'amaanyi lwakuba tubadde ne Katonda ffenna agenze n'atagenze tugenda kufuna kyenkanyi waaliwo obumu yali good leader nga bulaba Honorable Kyagulanyi bwatukuutira okukola ebintu engeri y'okubikwatamu bwe kito bwe kyali kye tulina okusooka okukola bannayuganda tulina okuba nga tweyagaliza nga buli omu ayagala munne leero Honorable Kyagulanyi aemphasizinze ku kintu ky'okwetaagulataagula okuimplicatinga gundi yalya ekyo bagambye kikome Honorable bagambye kikome His Excellency agambye kikome tayakuddamu kiraba waliwo wano ekiriwo baganda bange mukitegedde mwekamba buulire Museveni oyo bwe yali ajja waliwo ebintu bye tulina okutunuulira nga tuli mu nsonyi wenyina wano ekintawanyamu kitonotono okusooka byonna Museveni bwe yakwata obuyinza bw'ati
yakyusa nga bakola constitution ya 95 bateekamu Abanyarwanda ne bagamba Abanyarwanda ggwanga mu Uganda ne baliteeka mu constitution olw'okuba baali bamulwaniddeko bamuyambyeko bakoze batya ate ekitaali kibi kubanga era bulijjo Buganda eyaniriza buli muntu bwe bagenda babeera mu Buganda ne bamera amalala kati ne baagala babuutikire buli kimu ekiri e Uganda kwegamba baagala ne bannansi babeere wansi waabwe kakati generation eri eyaabwe eri eweddewo wazzeewo generation etabimanyi egamba naye nedda bannange lwaki Abanyarwanda batukola bati batandise okweyubula mwaba bawulidde kati baagala kwekyusa mbu abavandimwe abavandi ekigambo abavandimwe kitegeeza abaana ab'endeemu abatakimanyi kye kitegeeza abavandimwe abavandi abaana ab'endeemu ab'olubuto olumu kati olw'okuba abantu bayogera nnyo Abanyarwanda gundi Munyarwanda baagala okweyubula okudda mu kintu ekirala bwe kiba nga kyali kituufu nga muli ggwanga lya Uganda lwaki mudduka mu ggwanga eri Obunyarwanda lwaki mukuutiza ekyobunyarwanda okuteekawo mbunna abavandi kati abavandi mu disitulikiti za Uganda muvaawa njagala mutubuulire mwekamba buulire olukwe lw'okutwala Uganda si lutono bwe tujja wano tubyogera mmwe mulowooza mbuno ffe twenoonyeza byaffe tetwenoonyeza byaffe osaana omuntu otunule amaaso ogakubeko wala nze nfuna abantu abankubira essimu abambuuza ye gwasiimu ofaaki kakati gwasiimwe ekikuleekaanya ku lwaki agulanye kiki owulira ng'eyo endowooza eyo asiimu obadde gwe yogera obadde ogamba kitulabe ki bulijjo mbonyebonyo tuuka wano nga temulaba mbonyebonyo okuva obuto okutuuka wano nga temulaba kwegamba nga temulaba ye bwe mumala okuwa nze ne mulaba nze ne mbagamba ne mulaba ne mundaba ate abalala ate abaana bange ate omunnayuganda omulala kubanga emabega wange eriyo millions and millions of people ate neeriyo n'abeegomba bagamba senga mbaddeko nga ASP ng'omuntu nga bwakulaba ng'olina ekiwalaata kimeremenya wakikubyemu samuna agamba banaye kale waakiri senga mbaddeko nga ASP kumbi nange wentudde muganda wange nze manyiwo bwe nkutikka byempitamu nange oyinza obutatambula kati ebintu ebitulwanyisa si nti buli kyova olaba bo bakola bwe bati ayomba gwe bawa avaayo gwe bawa waayi tebaagala obuuse balala naye olwaleero ne be baawa nalabye ebbajjo ne fulufiga nga boogera ne ŋŋamba bannange ono ye bbajjo ne ye fulufiga mbu nabo bagenda kukola ekibiina ekyabwe eky'ebyobufuzi okwataakinga what NRM era baatudde mu debate yaabwe babiri baatudde mu debate yaabwe bajjo n'abuuza fulufiga ekibuuzo naye fulufiga okimanyi nti mu butuufu tewaliyo Munyankole avuma Bobi Wine ate mukasanze nvuma Bobi Wine nakanga obigwa ovuma Bobi Wine naye Bobi Wine tubadde tuvuma waaki Abanyankole kisibe baamwevumira fulufiga olabye bwe tubonaabonedde mu NRM iffe tebatufaako ekibiina bakifudde ky'abayima abatono bwe bati ife ne batufuula abasabiriza naye nga bino ebintu tetubibagambidde ebbanga nti bannange bano abantu balina hidden agenda ayogera gwe bawa kati ate kubanga bakizuula nti bwe bamala okukuwa society ekukyawa bo tebafaayo ku byoddamu kwogera kubanga ne byoyogera ne society ebeera tekyabitwala kuba kati era omuntu agamba nti nno eyo diversion kati lwaliro fulufiga ne bamukuba essasi mu mutwe abantu celebrate nga kumbe bambi abadde ayina ennaku ayina byayitamu eyo character assassination eyo yeddiru ya Museveni
mwe bannayuganda bwe tutasituka kutwala Uganda it's not all about kubeera asiimwe no asiimwe n'odongo ffenna tuli bannayuganda asiimwe odongo mukasa ani ono waiswa ffenna tuli mu kintu kimu mumbere tuli mu kintu kimu tuli bannayuganda kati bo bano abasajja bwe kye bakola ebintu bibiri intimidation n'okukugula nze nzija wano nenjogera nengabe enamba yange bangi bankubira abamu ne bakutiisatiisa tulabe wonooyita ku kisaawe katulabe era bwe ndiba ntuuse okudda waka nja kuddayo bwina bantuusi era nenzukuka enkya nti nzira waka nja kuddayo mweka mbabuulire natunuulidde omwana Segawa nentunuulira omwana oli gwe baakuba essasi mu kamwa yena ne bamuyiwa amannyo n'ebibuno yena ne bamufuula ekimenke bagenda luli okumulaba aliira mu kapiira naye ng'omwana agamba bannaye mwongeze mugume ne ŋŋamba omwana gwe baayiya amannyo gwe bayonoonedde future bw'aba akyali mugumu ate olwo abakyali abalamu ate ffe tuwithdrawing Segawa abagamba bannange temuzikiza mugende mu maaso engalo za bitundu abagamba bannange mweyongere mu maaso bwe bunaaca ku makya nga ntambula kuddaka agakatona mu ggulu era nja babuulira nti bannayuganda nzizeeyo waka baŋŋamba tulabe bw'onooyita ku kisaawe nja kuyitawo ekyo ekisaawe Museveni yakisangawo SFC yakisangawo NRM yakisangawo Amini ye yakizimba mu mwakizimba nja kujja ekinaabeerawo kyonna kibeerewo bakozesa intimidation nakugula tewali mwe bannayuganda bamunategeera amaanyi gituyina mulowooza ki Bobi Wine bamuzaayo waka tebakyamusobola tebakyasobola mumukwatako kati ffenna bwe tubeera ba Bobi Wine banaasibaani ekirala ffe tulina okufuula bannaffe ba Bobi Wine waayi muyina bannaffe be mukutte mu bate tuyike ku kkubo buli lwe bakwata omuntu tetuvaawo ne be mukutte mu bate gavumenti ejatuuka ekiseera ng'etya okuwamba omuntu kati nga bwetya okutwala Bobi Wine ng'etya omumutwala luli baamutwalanga kati oluba mukwata bwe bati nga bagamba TV NTV NBS nga bateekayo mangu Bobi Wine bamuzizaayo waka nga tebannasimbula na kusimbula waayi kutegeeza abantu temumuvi nga temugenda ku step ndala si lwakuba nti Bobi Wine abalemeredde nti nalina kilo 5 oyinza n'okuba nga Bobi Wine gw'omusinga obuzito bwe babateeka ku minzaani omusinga obuzito naye abantu be baamufuula ekyo nti gwe mukwate koolabe kati buli muntu tusobola omumufuula Bobi Wine buli muntu asobola okuzitowa nga gw'omuzitoyeza buli omu n'azitoya munne n'onzitoya n'enkuzitoya nze kati nyina ekintu kye natandise okukola ku Facebook wano waliwo abantu abanvuma nga nzize n'enjogera oba nga ntaddeyo ekintu omuntu n'anvuma bwengeza ne mukomentingako bwenti nga bajja banyamba nga bagenda bavuma oli kuba mpulira nga okuvuma si karakita yange okujjako waliyo omu gwe nazzemu ekigambo ekinene ne mbala n'okumubulookinga ne mubulookinga kuba kagamba one nagenza okugenda okumunoonyereza nga y'omu ku gurupu eri eyampaabira luli nga y'omu ku gurupu eri kati era agezaako bikomyawo uniform ya company kugamba agezaako okundaga nti namanyi ne mugamba weebale nnyo weebalire ddala ensi etegedde nti nno mmanyi so butayogedde ebiwerawerako ne mu blocking kati kyesaagala omuntu bwe muddamu ng'abamuyikira bamuyikira nga bamuvuma waayi kati n'ab'okunvuma batandise okutya kubanga olunvuma nga nabala bakuvuma nga nabala bakuyiikira jjo waliwo eyanvuma awo simanyi buda ba people power temulina byakola simanyi temulina magezi ne mugamba okikakasa aba people power nga ffe tusinga okukola kyova olaba tetusabiriza nga ba NRM ekyo kati ekyo ako ka comment ke namukozeeko abantu 72 ne bakalayikingamu nengamba senga nabadde muwemudde kati senga buli muntu kubanga naffe tumanyi okuwemula kubanga omuntu akuwemula ekigambo nalowooza nti no ye yamanyi okuwemula yekka si bo naffe tumanyi okuwemula gwe njemba wemulemu wano lumumuwulire
buli muntu asobola okuwemula naye omuntu akuwemula nga kugamba nga alinga alowooza nti nno yekka yabimanyi ate nze nyinza n'okuba nga nyina biri ebyatamala emirundi ebyakafuluma ebipya ebitayogerwanga nako. So buli muntu munnayuganda tusobola okufuula buli omu omunene. Mweleka mbabuulire, omuntu bw'oba ogenda okulumba Isirayiri okulwana nayo olumba okimanyi era kyova olaba Isirayiri ng'onoogirumba omala kwetegeka. Waayi Isirayiri yo yakiteekawo gwe bwe kakutanda n'ogittamu omusirikale omu ewo bafa 100. Omusirikale wa Isirayiri omu agula ab'omulabe 100 era nga temunawera 100 Isirayiri tekakkana. Nga temunawera mirambo 100 mu musirikale wa Isirayiri omu tekakkana. Bwe kakutanda n'ogirumba ewaayo abo bamulirwana simanyi ba Palestine ne kakutanda n'ogirumba ewaayo n'ogikuba n'ogikuba n'ogiyingirako ko akatundu ka mayiro kati niwe kati simanyi mbuno badduse bayingidde eri nga bakyetereeza. Bwe bajja bakutwalako siku ya mayiro namba, bwe bajja ne bakukuba okukuzaayo bakutwalako siku ya mayiro namba. Ate bwe bagitwala wallahi ne bwogenda mu UN tebagikuddiza. Bagenda okukuba nga n'ebimotoka ebizimba gye biri eri buli we bayita nga ennyumba zammwe nga bazimenya obudde okukya nga bazimbyewo ekibuga. Wallahi nga tokyasobola n'okumanya nti nno ennyumba yange yabadde wano. Eyo ye Isirayiri. Era bw'oba ogirumba okimanyi. Isirayiri bw'eba yalwanidde omwezi, mu mwezi mulamba esobola okufiirwamu abasirikale 15 mu mwezi. Naye nga bwe baba bafudde 15 omanye ewo omutwalo gugenda gwa. Kyekyo ekitiibwa awe wali ekitiibwa kya Isirayiri. Bannayuganda ekyo bwe tunaakikola ne tugamba Museveni gwe bekakutanda n'okwatayo omu ne tukiwulira buwulizi ne bwe bamuwaiza ne baga nti ne Lukaya bawambyeyo 2 ab'eggulu ne basituka. Abantu ne basituka kuva ggulu Kasese wa. Naffe abo bwe tuwulira nti nno waliwo gwe bawambye Kasese Buganda n'esituka ankole n'esituka gavumenti ejja kutandika okuturespectinga ng'erespectinga Bobi Wine ayina emmundu nga bamurespectinga. Waayi bannayuganda twamusitula ne tumuteeka mu kifo ekyo kati tusitule ne bannaffe tubajjeyo tubateekaawo. Eyo levu bwe tunaagituukako gavumenti tujja kuba tugimaze. Bajja kutandika otuwa ekitiibwa, bajja kutandika okutukolera wabula si kwekolera. Naye abasajja nabagamba wano ne mbagamba juzi vidiyo ya nnaku nga 3 emabega ne mbagamba abasajja bano ke tubagezezzaako bwe tuti ne tubatuusa wano ku kisenge bwe batulema okwongerayo okubafulumya pulaani zaabwe ezibadde ez'emyaka 2 mu maaso bagenda zikomyawo wano bazimalirize mu nnaku zino mu mwaka mu kisanja kino eky'emyaka 5 bagenda kukigira kyeyongereyo batuusizeemu ebintu ebibadde eby'emyaka 2. Mbabuulira bwe tunaaba si kye tukoze. Kakati olwaleero omusajja ayubudde Abanyarwanda mbuno abavandimwe. Abanyarwanda babayubula babafuula abavandimwe. Kakati bwe babeera abavandimwe ne bavaako kuba nti no Banyarwanda ekyo mumanyi kye kitegeeza. Mujjukire endagamuntu zammwe ziggwako. Ezinasooka okuggwako ziggwako 2013 2014 oba 2014 si we ziggwerako ezisooka ojja kuwulira olutalo olw'okulinyowinga endagamuntu. Mbabuulira bannayuganda kye tulina okukola akaliro kano akakutte kye mukozeeko mukikoze era kituufu tukya appreciatinga ne Honorable Kyagulanyi abagambye mwebale kye mukoze naye tekimala
kati sawa ya kusituka tuzimbe ekitiibwa ky'omunne Uganda. Mulabayo Trump abadde president wa America, Omumerika n'ajja Uganda okulambula ne bamuwambira eri Kasese. Omumerika gwe baawamba omukazi, Trump yagamba Museveni agezaako bule. Gwegeza oyo Omumerika abulire Uganda oba osanga omulambo mumbuulire, kubanga amawulire gayita abaamuwamba balina emmundu mu byambalo bya gavumenti n'agamba agezaabule. Omumerika ogwo president yayogera owa America agezaabulire Kasese. Mulabe bayingira mu ddiiru newankubadde oluvannyuma baabibuzaabuza, bayingira mu ddiiru ne basasula abawambi ne babawa ssente. Omumerika n'avaayo nga mulamu. Ne Bannayuganda ne bafa 2 basatu n'okwokya ne bayokya omulambo nagwo ne bagwokya mu ssaawa za kafiyu, ng'ate mu abatukuumamu muli ku kkubo ne mutakwata kyomugamba tebaalaba muliro gwaka, tebaalaba mu kasaawa ezo. Bannayuganda ne tutuula nga basse Munnayuganda ne bamwokya. Nga basse Munnayuganda ne bamwokya. Ono omulenzi alina ebyona jjo wano. Yes, Ruth Webale. Ono omulenzi ono Munnayuganda alina ebyona gwe basanga jje yali akomyewo okulonda e Uganda. Gwe basanga mu hoteri ne bamukwata ne bamukuba mbu simanyi nti yalidinga okwekalakaasa ya AUS. Oyo omulenzi olw'okuba yali alina pasipoti ya America alina obutuuze 2. Kubanga bwe yatuuka e Uganda n'agenda alipotinga nti Omumerika azze Uganda. Era bwe bamukwata ne gatambula, Abamerika babanja ayine. Era ne bamuta immediately. Ayine, Omunnayuganda eri Omumerika bamuyita ayine. Naye mwenno musaaga. Zeze ensi ezimanya ekitiibwa ky'abantu. Naye ffe Bannayuganda bwe tunakkiriza nti Museveni yayinza byonna, ayina obuyinza obuwa obulamu n'okufa, okugaggawala n'okwavuwaza. Juzi nalaba omulenzi, waliwo munnamawulire akibuuziza e Kamwokya, waliwo omulenzi yali asimba epikipiki ye ku kkubo nga mu maaso yagiteekako akapande ka ambuleera ya Nuupu. Owa military n'owa poliisi ne bagiyimirirako ne bamulinda najja. Baali bagitwala ne bamugisaako ambuleera. Abantu ne baamala kukibambulako ekigundi ekyaliko ambuleera ne bakiwa poliisi n'egenda nakyo. Bannayuganda tutegeere value yaffe. Twenkanankana n'Abamerika, twenkanankana n'Abayisirayiri, naye ffe tetwategeera value yaffe. Museveni kyava atujooga, kyova olaba omuntu bw'ategeera value ye. Museveni amwesonyiwa. Entunga emu eyiwa ekisero yekyaliko, eyo ye mentalite bwe nkutamu okulonda Kyagulanyi ekisero kijja kuyiika. Naffe tuyiike. Naffe tuyiike. Mulowooza ye Kyagulanyi talina musaayi? Alina omusaayi, alina obulamu, naye asobola okufeera atya okufa. Naye yavayo n'agamba theory y'abaligenge bali bwe tusigala tufa kale tugende ekiba kibe. Ne bagenda. Nkugambye Dawudi okugenda okununula abawambe be, ow'okumuyamba yamusanga mu kkubo ng'asimbudde. Ffe tusituke tutambule, ffe tusituke nga ffe abatuyamba banaatusanga mu kkubo. Senga Dawudi teyasituka kutambula n'ayita ne mu kagga, Bayibuli egamba n'ayita ne ku kagga ne yeeyongerayo mu maaso. N'abamu ne basigala ku kagga ne bagamba ffe tutidde tukomawo, n'abagamba mwe munindire wano. N'ayita ne mu kagga n'atambula n'agenda. Eyamuyamba yamusanga amaze n'okusomoka akagga. Bino byonna tujja biyitamu. Akagga tujja katuukamu, waliwo abajja okkasigalamu. Naye ekikulu kiri kimu, wateekwa okubaawo abalina okusalawo abagamba tulina okujjayo abawambe. Tulina okujjayo obuyinza. Kino Museveni tawambye Bannayuganda abo bokka nga bolaba abantu nti nnaabaleeta n'abasuula. Abamu yatandise obbakomyawo.
yawamba ggwanga ddamba njagala ombulire jjo mwawulidde bapromota nga bagamba twagenze eggulu ewa Salimu Sale twagenze eggulu ewa Salimu Sale Salimu Sale anona ki eggulu Salimu Sale akampinga eggulu okuzimbayo okubeerayo okuteekayo amaka Salimu Sale anona ki eggulu ayina olulimi lwamanya eggulu niye bino byonna babikola ne baplantinga abantu gwe kwatali ne bendo olinyambeko gwe Museveni yatuzzayo mu nkola y'abafuzi b'amatwale ayina ba chiefs lwakuba bo bali babatongoza ne bamanyi gundi ki Museveni yalonda ba chiefs abamutufugirako okututemaatemu line bendo gundi yalikulira eri lirina Bahati Kyankwanza ina Nankabirwa Buganda ina gundi Busoge ina Kadaga bwe batufuga njagala ombuulire Salimu Sale anona ki okukampinga okubanga buli amwagala amusanga ggulu Bobi Wine yagamba bwati yali ku Voice of America tugenda kulwana tukole kye tusobola ne banna Uganda bajja kusituka bwe baneewayo ne tusituka ne tuwangula tujja kuwangula ffenna era ng'abawanguzi bwe tunaalemererwa tujja kufiirwa ffenna ng'abasiru Kyagulanyi takyasobola kuddamu kubeera tebakyasobola kuddamu kumukolonizinga Museveni takyasobola kuddamu kukolonizinga Bobi Wine no agenda kolonizinga ffe kubanga Bobi Wine ye ne bwakomaawo tayinza kuddayo kubonaabona no tasobola ne bwataddayo kuyimba ne bwe batwala biiki ye ne bwe batwala emagere ne bwe bakola batya Bobi Wine takyasobola kuddamu n'omwana w'omwana we ye nkyo yakimaze kakati gwe ASP mwe mbabuulira Museveni si yasoose okuwamba ne mu Bayibuli baawamba naye abannannyini bawambe baasituka ebyo bye bawamba abantu ne tugamba gavumenti tuyambe nalabye n'abasanyuka mbuno twebaza gavumenti ku lw'okubanga ekomezaawo abaana baffe nagambye Katonda wange nebaza gavumenti newankubadde bamukubye newankubadde tatambula ne bamukomezaawo esawa yange gye mwampa eweddeko naye mbabuulira amazima gennyini kyemukoze kituufu kikyali kirungi naye tukyongeremu amaanyi tufuneyo abasajja 600 naye ne mu 600 tukyasobola okuba tulina okubeeramu n'ebina abo abantu miliyoni 600 ne zisituka ne zijja e Kampala miliyoni 600 ne zisituka ne ziyiika e Kampala olunaku lumu kati enkeera waalwo 2 zo ne ziddayo nga zitidde ennya ne zisigalamu ensi yaffe tugiddiza genda olabe abadde Senegal amagye ne gagenda mu paka chini n'abantu ku street ne bazina ne bayisa ebivulu naye omusajja gundi abadde abuuza bagamba oh mama laba emmundu ate no nga sigirabangako maama laba omusajja ono si wa poliisi ono wa SF sibanayo omusajja mukambira omusajja bwatunula yaye maama nyabo tufudde laba ate neyimiridde munda erabe netunudde mu geeti ya ekitebe mwennyini maama laba ate eri ekkirira ejja maama waliwo ababodaboda waliwo abatambulira ku pikipiki neŋŋamba kati kyaweereza ki ekyo bwatyo nti neyandiza agamba sawa ya kuyimirira tweddiza obuyinza ebyo si ensonga enkulu muleka mbabuulire nabagamba nti nemabega waliyo taata duli bwe twasimbula duli mu Novemba abantu olwali okwekalakaasa bwe bati batandikirawo batta olwaliro baakatta bameka Museveni tekyasobola kuddamu kuba muntu sasi baakatta bameka era kakati kitatta ate nga luli yattirawo Museveni ali mu panic okimanyi nti ono omwana Lukumani ono omwana kameramani wa Bobi Wine bamuvunaana gwa mundu Museveni atya ne bwalaba kamera agirabanga mundu Museveni ne bwakusanga n'akatungulu agamba ono twamusanze ne guluneedi omuntu agenda bwato bwafaanana
agamba ono omwana twamusanze ne grenade kumbe wabadde ovaggula akatungulu kamu bakaguziza siringi 5. Omukyala n'agamba atunda obutungulu n'agamba nyinawo kano kanusu 7 kali kamu n'omugamba aleeta kati oba osala ekkubo ne bakwata. Bagamba ono twamusanze na bbomu. Ono twamusanze na bbomu, yabadde akutte bbomu mu ngalo. Lukumani yali alina kamera kakati avunaanyizibwa na kusangibwa na bintu bya UPDF. Aha, mumusituke tugende tununule eggwanga lyaffe. Abawambe tujja kubajjayo na buli kimu kye baatwala tusobola okizza. Dawudi byonna yabikomyawo. Genda osome ekitabo ekyo ojja kukiraba. Katusabe. Waliwo omuntu yangambye nti nze ne bwe ntuuka leeti naye nensanga essaalayo olunaku mba ndumaze. Katusabe. Katonda omulungi ow'eggulu tukwebaza olunaku lwaleero n'olw'ebigambo bye twogedde Mukama. Kitange tusaba otusasire obutali butuukirivu, tusonyiwe bwonna Mukama bwe tukusobya. Mukama atuwe omwoyo omutukuvu atulumirize obutuukirivu, ekibi n'omusango, tutambule nga tusaanidde mu maaso go. Katonda omulungi ow'ekisa leero tuyimidde mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula 30 okuva ku lunyiriri olusooka n'essuula yonna okugimalayo. Mukama, Bayibuli egamba nti Dawudi bwe baamukyukira omukuba amayinja n'akwata obwesige bwe n'abuteeka mu ggwe. Wakati ng'amaze okukaaba, Bayibuli egamba yakaaba n'endasi ne zimuggwaamu. Naye oluvannyuma yaguma, Bayibuli egamba n'afukamira n'asaba n'akubuuza Mukama ngende, n'omugamba genda. Naye Mukama lwaki totugamba ne tugenda? Mukama nange nkubuuza Mukama tugende. Bannayuganda yeeyo levo gye baliko. Bayibuli egamba Dawudi bwe yakubuuza nti ngende, n'omugamba Dawudi genda. N'akubuuza n'abassanga, n'omugamba genda ojja bassanga. N'amugamba Mukama onoobagabula mu mukono gwange, n'omugamba genda nja bagabula mu mukono gwo. Mukama naye lwaki totugabula Museveni mu mukono gwaffe? Mukama lwaki totugabula Museveni n'atusasula ebyo byayonoonye? Kale Mukama ebyo tusobola obimusonyiwa. Ennyonyi tujja kuzimusonyiwa kuba yazirya. Train tujja zimusonyiwa. Ebibira bya Uganda tujja bimusonyiwa. Naye katumubanja omusaayi gw'Abannayuganda oguyiise okuva eruweero Mukama. Kale ogw'eruweero bwe tugumusonyiwa Mukama, waakiri tutandike ku gw'ekyenda ogwakayiira tujje nga tubala. Mukama lwaki totugabula Museveni mu mukono gwaffe? Nga bwe wagabula Dawudi n'omugamba nkugabudde Abameriki, genda mbakugabudde. Bayibuli egamba nti yabagwamu n'abatta ekiro kyonna, n'abatta emisana gonna. Bayibuli egamba n'abamaliriza enkeera akawungeezi. Kati Mukama lwaki totugabula abasajja bano? Naffe Mukama batugabulemu olunaku lumu. Bayibuli egamba nti wamuwa okuguma, n'obawa essuubi, n'obawa garanti, n'omugamba Dawudi genda. Mukama naffe tusaba otuwe ekisa. Tusaba Mukama otuwe garanti. Mukama tugende. Oba tugabule mu mukono gwaffe. Mukama tuyayanira Uganda. Tukabirira Uganda. Mukama Uganda bagitwala. Mukama abasajja batwala Uganda. Naye gwe yakwata abaana ba Isirayiri n'obakomyawo nga bamaze okusaasaanira ensi yonna. Bamaze okusenguka e Kanani bagenze. Bayibuli egamba oluvannyuma lw'emyaka wabagamba mbazzaayo. Ngenda bazzaayo ku ttaka lya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo jjajjammwe gye namulayirira. Mukama waliwo abatwala ettaka lya bajjajjaffe. Mukama waliwo abatutemyetemyemu Bannayuganda tebakyayagalana. Okuggyako Mukama ng'olinda Bannayuganda kukwata majambiya kwetema. Naye ekiri e Uganda gwakisobola kati. Jangu Mukama otusisinkane. Mukama nnyongera okukujjukiza nti Uganda ekuyinako akakwate. Yesu, Uganda erina kyekubanja. Uganda yakubeezaawo ne beezaawo bazadde bo ne beezaawo ne baganda bo. Yusufu Uganda yamubeezaako, yabeera e Misiri. Ebbanga lye baamalayo Isirayiri Uganda yagibeezaawo. Ebbanga lye baamala e Misiri banywanga ku mazzi ag'omugga Nile. Buli kimu kye baakozesanga kyabeerangawo olw'amazzi aga River Nile nga soosi yaago eri Uganda. Mukama lwaki totujjukira olw'ekyo? Bayibuli egamba nti anaasabiranga Isirayiri omukisa onoomuwanga omukisa. Anaakolanga Isirayiri obulungi onoomukolanga obulungi. Mukama Isirayiri twagikola bulungi bwe yanywa ku mazzi gaffe. Waakiri tuwe omukisa otujjukira olw'ekyo.
otuddiza ensi yaffe mukama waliwo abalabe abazinda ensi yaffe naye tukusaba mukama oba gwosobola obbejjirawo batwale mukama jangu ono n'ebintu byo nga bwe wabireeta obikwata obitwale jjo nakusabye nti bw'oba osobola mukama bateeke mu nnyonyi emu ogitwale ewulire mu Bamudatula yange ekyo nakyo kiggwe tweyongere okusoma history nti waliwo ennyonyi eyalimu gundi ne gundi neewulira mu Bamudatula yange tulisisinkana ku kiseera eky'enkomerero nabo naye mukama tutaase abaana baffe n'abaana b'abaana baffe babatwalako Uganda mukama ne bawalabo bano ne batabani bo balina ebizibu byabwe nga bulijjo basisinkane mukama obasumulule otunulire emitima gyabwe mukama okwegomba kwabwe n'okuyayana kwabwe n'obulumi bwabwe mukama waliwo wano omuntu ng'amaze emyaka 2 ng'obulamu bwe bwonna bwakustrugglinga mu bulamu bwe tafunanga ku ssanyu mukama tulonde tufunanga ku ssanyu naye waliwo omulenzi alina emyaka 49 ng'emyaka 35 agimaze kitaawe pulezidenti mukama omuntu atufugidde emyaka 35 amazima abaana be bakuze kitaawe pulezidenti n'olwaleero buli lweyogera ku pulezidenti kitaawe bamwongerako erinnya bwe babuuza amanya ga kitaawe yaani nti ye pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nalyo baaliteekako naye ffe mukama tubonaabonedde ebbanga lya myaka gye tulina obulamu bwe tulina yennaku gye tulina ennaku etumazeeko emyaka 39 35 38 25 18 nga tubonaabona mukama tusisinkane naffe otusanyuseeko mukama tuweeko essanyu olunaku lumu tunaakwebaza mukama tuwonye endwadde waliwo wano abalwadde waliwo ababanjibwa wona mukama basumulule mu linnya lya Yesu tusabye amiina banaye mukama bawa omukisa mpisemu eddakiika 10 zokka naye mukama bawa omukisa nsigadde nze ASP Asimuwire mutambuze vidiyo n'abalala bajja gisangayo nsigadde nze ASP Asimuwire mukama abanjagalire abakole bulungi mweraba